Kali, oli ku Trust Media. Sako ne waso YouTube channel webale nyo kwango tugoberera. Nze waso Emmanuel. Ziba nsonga za bakuba kyeyomba ne President Calvin Kayanja okuva ku Calvin Cares Immigration Services. Yes. Emutundwe. Tubeera wonyo. Jikatirize kyekola. Olina buzibu bweru. Okay. Family yo jiwe namba ya fe. Etukubire company yo yagano kuyamba. Wakukusibwa. Okay. Olina okusoomozebwa konna kwolimu. Tuweereze message ku 075 798 6069. Njagala n'okubajjukiza atera mugambe bannammwe bonna enamba yaffe ya WhatsApp twagikyusa eri enkadde gye mwali mumanyi eya +974 twagivaako eyo bagihakinga ne bagitwala abafere bw'ogiweerezaako message ne tutakuddamu togamba nti ffe kubanga kalango twakayisa dda ne bannammwe mu bagambe abaali basavinga enamba yaffe eya +94 etali ya Uganda enamba empya era gye tukwatirako complaints zammwe olwaleero eri 075 798 6069 bw'otaba mu Uganda teekako country codes eziri +256 ojewo 0 ojja kuba otufuna butereevu. Okay. Kakati as of now bwetwogerera obwakadamu abaana bakola mu biyumba bangi buli abuvaamu emyaka ebiri tayagala kuwuddamu. Lwaki abaana tebagala kudda mu bwakadamu? Well, abaana bano bawuliriza nnyo ebigambo byaffe. Obwakadaama njagala nnyo omuntu abukola nga yeeseetinga. Okitegeera bulungi? Gula poloti kyekisooka kwewala eva esooka. Si kirungi muntu kukola bwakadaama lubeerera. Okitegeera? Okuleka ng'osazeewo nti bw'olikola obutadda wano. Naye bw'oba ofuniddwa omukisa n'ogenda mu bwakadaama n'okola nsaba ogula akapoloti oba obeeko ky'oteekako. Olwaliro abaawuliriza ebigambo byaffe emyaka 3 emabega omanyi tuludde ku nsonga eno. Olwaliro kati products ze tulina baana bangi oba bannayuganda bangi abavudde mu mirimu gino egy'obwakadaama kozi tukkirize girimu risiki ez'amaanyi. Leero oli bulungi enkya oli bubi. Oli n'agamba owaayi Katonda bw'aba mpadde omukisa maze okugulayo akapoloti kati kanteeke mu gino emirimu egy'okulya obulamu ogenda okukola ng'owummulamu ng'oliko n'amateeka amatinitini olaba ne ku bantu otambulako n'okyusa ne ku birowoozo n'agamba owaayi kanteekemu akasente kasita nkakoze nali nagendera bwereere nsobodde okufuna kapito kanteeke mulimu guno ngende nkola enkyusa obulamu bwange. Kati ky'oba ogenzeemu kwe kukola. Okitegedde? Baana bangi abakigoberedde era bannayuganda bangi abayakola omulimu nga yagenda mu bwakadaama n'akola naye waayo step esooka n'agamba owaayi sikooya nnyo bulamu kaŋŋende ku mirimu emirala malize bayitirivu. Ate ne batakwata bafere ne bajja direct gye tuli. Okitegeera bulungi emirimu egiriwo era ne tugibagamba ne baapulayinga abala ne bagenda ebweru ne bakola emirimu bagifunye nnyo. Yes, emirimu bagifunye era egyo egiganye kubanga gino emirimu gya wabweru obutali bwakadaama tebamala gatwala buli muntu. Mulimu okukola interviews oyo akulimba nti ojja kugenda bugenzi akulimba gyetagamu akazungu era buba tokalina tukuyiyiza guno oba ofunye mulimu omulala n'akazungu omuyiyiza otya? Tumuyiyiza ffe tuba tutotyayo Kampala ffe yeffe Kampala. Okitegeera? So bw'oba waapulayinga ku mulimu omulala ogutali bwakadaama manya nti guno mulimu va ku bino ebya bwakadaama bweyojja mu kampani ne bakusuulayo busuuzi nenga ne byogenda okukola tobisobola oba obisobola ne weesangireyo nga tomanyi na byogenda kukola. Naye guno mulimu gwogenda okukola kampani egenda ku employinga nga wano e Uganda bw'osaba omulimu ne bagukuwa oba ne bagukumma bwe kibeera. Wabweru buli avudde mu bwakadaama n'agenda ebweru enkyukakyuka yabwe badde etya era emirimu bagisanze batya? Mbalabye bakoze amakulu kuba ekisooka aba ategedde ssente bwemenya n'ennaku ye nga yogera gimanya n'amanya nti kati wano bwenfuna wagonvu era bakoze emyaka 10 tebavaayo. Si muntu agenda ng'abaddeko mu bwakadaama n'akyusa omulimu n'agufuna bulungi nga buli kimu ekiri mu contract bakimuwadde bakola. Kati olina wongambidde nti abakazungu abo tebafunye buzibu eri nga batuuse ebweru. Andi nkugamba nti wano bw'oba okola interview ajja gikukozesa ayogera Luzungu
Oshitegera bulungi wadde ng'Oluwarabu olumanyi naye yayagala Luzungu tubayiiza bo bakimanyi oshitegera watuyinza kulemererwa lwa Luzungu nga n'Oluwarabu lwe boogere Buwarabu okola ki olumanyi ate era mulimu okulemererwa kuba bangi be tuli fundings nga biganye sente zo zikuddizibwa oli aliko mizimu gya kika gyamuganda okugenda ebweru buli lisi gyagendako gwe bajjako era kasita bakuggyako emirundi 3 fe abakuyita ne tugamba omanyi kino kyogenda kulwawo kuba kati bakakuggyako emirundi emeka emirundi 3 kampani oleme kugyekwasa gamba nti Calvin wano wewanteeka banduisa nnyo nga muganda okuleka ng'osazeewo ogumiikirize ng'okkiriza okuleka n'ekirala era n'oyo agumya aba alaba kiki ekiba kikola ki kitambula naye bw'oba oyagala ssente zo ekyo kye tuba tusinga ku nsonga ya Dubai nzigule sinzigule Dubai yaggulawo nga 8 guno omwezi naye yaggulawo kye bayita omanyi visas za bika bingi tulinayo employment tulinayo visit okiwulira bulungi abasinga kwe mugendera naye waliwo ne residential ababeerayo bokka be yaggulawo obitegedde bika bya visa yaggulawo ba residential yaggulawo ba visit visa yaggulawo baani yaggulawo ba residential category gye yasooka okuggulawo bebaani abo ababeerayo nga bwona bono banga oliwe Dubai nga ge makago gye gali nga mu Dubai olina residence visa okitegeera visa za bika bingi mulimu abantu abalina visas Dubai nga visa gy'olina ezo si ya kunoonya mulimu si ya tourism si ya kukyalo manyi nazo zaawukana okyadde oli tourist oli mukozi oli mubeezi n'omubeezi okubeerayo kati omubeezi gwe baggulirawo kati olwo okitegeera bagenda okunoonya akawogo tebannabaggulawo ne visas ne contracts baza approvinga okitegeera tebannabakkiriza bukkiriza kugenda naye buli akola interview yo n'ogiyita ogumiikiriza ofuna stamp balinda bbanga kyabo nga bw'omanyi nti bwe baggalawo ne muzeeyi wano bwe yali aggalawo ekisaawe yaggulirawo mitendera tusuubira nti omutendera oguddako bajja kutuggulawo bulungi abaana batera okungamba ekigambo mutukandaliriza nnyo ensonga kye ziviirako abaana okukandalirira wano ne balema okufuluma ebiseera ebisinga okuva companies bwe zampa opportunities okulaba nti nange nenyigamu okulaba nti tukendeeza ku bbula ly'emirimu mu Uganda ntegedde nnyo nti omuntu agamba nti nkandiriridde nnyo ku kampani etwala abantu ebweru aba alina option y'omulimu wane e Kampala nze njagala genda kukola nga security guard pulira okitegeera kati webajjawo nti waliwo okuuza emmotoka oba emmotoka waliwo okukirininga takiwa mukisa naye ne yeerabira nti ba security guard bayinza okwagalayo 10 bokka ne bwaba bagadde 5 kati nkugezeseza n'otajjamu abo yes ne babakkiriza ne offer letter n'ogisayininga naye bwe batuuka okuweerezaako visa ne basooka baweerezaako 2 tukugezese oba yes 2 nga bagaweereza ye namba gye baagadde kuba kati ebiseera bino abantu baba batambula batuukira mu hotels eri quarantine ze sente ze basobodde eza ticket oba n'eza visa ne bajjako 2 ne bagatwala ne bamala emyezi 4 okukima 2 amalala gwe yali mu gurupu eya wansi kyejja okuyita okukandalirira okitegedde okulwawo kyojja okuyita okulwawo olw'okuba nti wawa option emu naye atega guno naguli tega mu kiriningi tegeno tegake Saudi tege Dubai tege Qatar visa okola interviews enya kisinziira kampani kijja okutte bwe bange ekwagaliza otambule nga sinjaye ekkozesa interviews zonna ne bagamba jangu zokoza ebintu wano eza security omuntu ekyo kyenasooka okugonzaamu nze kampani gye nkolagana nayo yonna erina okukkiriza omuntu wange agezese emirimu gyonna kuba mba njagala atambule mu kaseera katono ebiseera bisinga bwe myezi emeka
period inakuba ya myezi 3 etandikirwako bwoba tofunye mulimu okulifandinga naye kimanyi bulungi kino twagala tukikendeeze kibeere mwezi gumu kinasoboka yes tokolagana nange nga tofunye mulimu mwezi gumu n'otaddizibwa ssente zo okuleka nga tukkiriziganyiza nga naawe olaba waliwo ekitambula noga kangumemu kayanja kati ndabe bwoba ontadde wano nga tukkiriziganyiza naye agreement yaffe ebeera ya mwezi ki gumu lwaki kati saa zino yesingo seringa katanti kati ina World Cup mwera tubatwala mu World Cup gichoba manya nti emirimu mingi Bannayuganda bangi balina okubeera ku bisaawo ebyo amahoteri gaagala bakozi bangi ati mbuuza abantu abajja okukyalira kata tebalina kulaba kakasasiro konna balina okuddayo n'ekifaananyi ekirungi tabyagala bantu bakayanja bagenda laba mupiira Doha ng'ogamba nti batuke ku kisaawe nga kiddugala nga lwaki nedda tugende tulabe ku World Cup tunaalabika tutya basoke bageme Benza kwa tebanagema Kevin. Tujaita kukisawe nze nko. Okakasa. Basoke bageme. Atutukira mu karantini ekata na 14. Tetujja bana sente ezo. Bagenda kuga buli agala bendiba. Certificate ku meza. Nenga wainda banyo mupira nga bonna tebalina masiki. Covid yagwa. Buli kuolaba esazo na bendiba. Ajja mu kisawe nga ina kasiru ku mukono. Bakayisabisa mu kyuma ne kagamba yemugeme yingira. Era bali lapo mpira kati. Ba mugema do abazungu bakimala ekyo. Yakudda weyo dojagula ngati abasajja batusookayo dda anyway ayisonga nyogedo okwanga nzikwasaganya so otutegeza nti kate tunda because ine emirimu mingi kati mbuze kibuzo security abana irudanga World Cup awedi tejigwe wemirimu emirimu ejo gisobola nnyo okuggwawo kubanga World Cup nolani ese bagenda bisengula yes nakiwulidde ne babikolemu hotels ne stilo era emirimu gikola ki gisigalawo gwe kyamakulu kubeera na contract ya myaka emeka ebiseera ebisinga companies ezo zibagoba nodde waka naye pakata law bakugoba ne sente zo bayizo gokozeko emyezi 6 tulina kye tuyita basic salary oyo bamukuwa atazija ina senta basic salary bwabeera wa 10 ng'omusaala gwo guli 108 olina basic wa 10 olina food allowance 5 medical allowance 3 no myezi gibadde gibulayo balukuwa 7 balikuwa baba ngatagata mu ligapo walinzo kwa June olabo obo mazeko contract no yagala okwawukana nabo era bakuwaya akasente onota genderawo ne bakuwaye 13 abantu bekata lwaki nkubiriza nnyo Abannayuganda ogende kata bino bitwagala bafuneko nesi banja abantu kati kolesti balina okugumiikirizaamu gino emirimu si gya kutwala butwazi bantu bulyaze mulimu akakuŋŋunta ekyo kimanye ng'oveewamu ogenda ku kampani okwapulayinga omulimu gwonna ogwebweru nti si byakkeera ku makya ne bakutwala ng'abatwala kadaama bino birimu akakuŋŋunta mulimu n'okugoba ate bw'otatuuka ku mulimu kuleeta kyejo kyo olw'okuba obadde okaabira eri mu nnyumba y'Omuwarabu wano baagala muntu ng'oli professional okimanya ndi focused nti oli ku mulimu kuba bagoba bakutaminentinga n'odda wano bo tebalina kye bakweguya ate boosi wo yandidumirirwa ku busente naye ogenda kukolera kampani okitegeera nakano kankayiseewo companies e Uganda ezifunira Bannayuganda ebweru emirimu muleke okujoga abantu abazze ne sente zaabwe ekibakubya abantu ebifaananyi nti bakola interview n'okubatimbatimba nti ono agenda bweru muyiga okukuuma ku privacy z'abantu lwaki oyagala okukakasiza abantu ku bifaananyi byange lwaki nze akkubira akalango companies ezitwala abantu ebweru tujja kuzisuuwinga lwa bifaananyi byaffe gwe mwaggulawo ka Facebook page na yonna gye muteeka ebifaananyi byaffe tuze ku interview abantu bonna ogenda n'okuddeeka nti gwe twakulabyeko ku kampani gundi ng'okola interview nze yaleese sente zange nzibawe nze gwe mutatwalira bwerere nze gwe mulalaasa so companies ezitwala abantu ebweru mulekerawo kutujoga ne sente zaffe sikuleetera sente zange zisuka miliyoni 3 nze yeetereddemu buli kimu kyonna muganye n'okunsalirako ne mutandika kuntimbatimba mbu nkoze interview muyiga okukuuma privacy z'abantu saze kundaalaasa nti ngenda bweru okitegeera bulungi saze kundaalaasa nti Uganda ennemye simanyi gye kyawandiikibwa nti buli agenda ebweru alina okukubibwa ekifaananyi atimbibwe
ne babakuba ku kisaawe ne babakuba eno ne babakuba eno ne babakuba eno ne babakuba eno ne mutukubiranga ki twagala balanga nze mutusasula ez'obulango Omunayuganda omugezi ajja kusuwinga company zino bamusasule ku sente za advert bamusasule ku sente za advert kuba ndese sente mu company yamwe ekinkubye ebifaananyi okuntimba kiki ndese sente mbasasudde sirese ku kamera wammwe ekinkubye ebifaananyi nti nkola interview kiki muzuukusa n'emizimu gy'ekika gyonna ne gimanya nti abantu bagenda bweru bana ne balemereddwa wano e Uganda ne baziraanira wano omwana yaŋŋamba nti mujja wange andabye kampani emu yamutimba ku Facebook nti onaze kola interview bana interview ze twabagambyeko zimanyi biki lwaki mutimba abantu okubaswaza ne mujja omwana namulama nti agenda bweru twagala abantu abagende bweru babeere ne privacy tukoye otukubirako obulango bwammwe kale ezo ensonga muzuulidde tetuzizzaako mukono